play your part, please do rise up. Again, I'll make reference to Toji Kwatako. Our leaders in parliament did play their part. They raised their voice. But as the people of Uganda, did we play our part? I don't know. Your guess is as good as mine. So let's not just look at the leaders and hope that they are the ones going to fix our issues. No. The leaders can only play their part. And as the leaders, we must play our part. But as we play our part, we call upon Ugandans out there, wherever you are. Whether you are elite. The elite people normally annoy Dr. Kizza Besigye, and I agree with him. Sometimes as the elite want to speak too much English. You find analysts, I call them armchair analysts, in their offices, analyzing and saying, this thing of these people getting together, no, it is non-functional, it will not work, I don't know what. They are seated in their air-conditioned offices. They have no idea what's happening around the country. So let's get together for this cause. I thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much, the leader of opposition, Honorable Mahindo, all the way from Kasese. You are welcome. Yeah. Thank you. Thank you so much. Allow me to invite our next speaker. As he comes, and if I announce him, I want to say one thing about him. I had the opportunity to serve as a volunteer assistant lawyer for our next speaker. And then we had this night when he had to prepare his presentations in court. I have not seen very many men and women committed to the extent that they will not even mind spending almost 4 days, literally not sleeping, as the Mulodi Honorable Elias Lukwago, President. He's going to give us the Luganda version of everything as he invites for us the principal and the president of the National Unity Party. So, Omlodi, you're welcome. Luganda, yes. Ebigambo nabyogedde mu welcoming remarks era ogwange gwakudda message mu bufunze mu Luganda nga ab'ekibiina kya FDC tuli basanyufu nnyo nnyini ddala olw'okubanga abakulembeze bonna tubakyazizza wano olwaleero okukola statement eri eggwanga olw'okukola commitment eri struggle okuddamu okugamba nti bannange ffenna tufunvubire with some our energies tukasuke ekinene kyawanga emivunuko tusindike paka buli omu akwate waakoze eki waakwata atika esooka eya ssemateeka twabagambye egamba obuyinza bannayuganda bwe babulina naye tebabulina era egamba nti the people of Uganda shall determine who governs them, how they should be governed through regular, free and fair elections, naye tekikola. Kakati kino sinti tutandise kibiina kipya ekyo njagala kukigumiza sinti tutandise kisinde kipya temututuuma amannya ge mwagala tuli ku lutabaalo lwe tubaddeko okumala ebbanga era tugenda nalwo mu maaso. Njagala okuwunzika nga nsaba aba-FDC mwenna gye muli tulina ebizibu bingi mintanale naye ebyo byonna tubisibe ku mpagi twolekeze obwanga n'amaanyi gaffe gonna eri omulabe w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu ye. Obuyinza budde eri abantu bannayuganda. Luno lutalo lwakuddiza bannayuganda buyinza. Tuli wakati mu lutalo era n'okuggumiza obubaka obwoga nti ku Lwokuna bannange buli wali ekinnya simbawo ky'osimbawo. Buli w'osanga ekinnya mu kibuga Kampala n'eggwanga lyonna gwe simba naye okusingira ddala mu kibuga wa Kampala simbawo ky'osimba. Ffe tukoze ogwaffe buli wamu tulwanisiza abantu bano mu parliament
mu nkiiko za KCCA na buli wamu buli kilomita bagiteekako bumbi 14 ensimbi bazeegabanyiza bawuza Namu roads n'ebirala kati ku lwokuna luno lwoya lwa Munyindo lwoya lwaki lwa Munyindo ne programs endala nga bazibagambye tuzitambulireko. Njagala okusembayo ekigambo kino okubaga nti bannange munnegatteko twebaze ba leaders baffe bana at least ababiri kano Dr. Kiza Besigye ne Owekitiibwa Kyagulanyi who have taken the bull by the horns at a national level. Okutambula eggwanga lino lyonna mu mbeera ey'ekibbi mwami Museveni gy'ateekawo mu by'okulonda kwe ne bagumira buli kimu ne babanga basobola okuwangula yadde tubbibwa. Dr. Besigye yawangula emirundi 4 Kyagulanyi n'awangula 221 naye bonna ne babbirwa. Mubakubire mu ngalo mubeebaze okusigala nga batambuza olutalo. Era mbasaba mwenna 221 ababadde bategeka nti kino kifo kino kiri oba ogamba kino oba kiri tuwulire obubaka bwe batuwa mu buwulirize n'amatu 2 na buli kimu tubwegendereze kuba bo babadde ku kyoto wali ku ggwanga lyonna. Era ntwala obuvunaanyizibwa buno nga president wa FDC ku command center ey'olutalo lwaffe wano e Katonga okuyita the right honorable Kyagulanyi yakabaayo mu lutabaalo luno lwonna 221 nga amaze okuwangula akalulu nabbibwa.